ate n'ensonkolaki n'okusumba n'ensumba. Kale nno abakulembeze b'amakanisa bonna buli omu alina okubaako kyakola ekirala. Ng'ogyeko okusumba olina okuba ng'olina omulimu omulala oguyingiza mu nsawo yo. Y'engeri yokka gy'okusobola okuba ng'ozimba obwakabaka ate nga n'obulamu bwo osobola okubuzimba. Oleme kuba ng'otunuulidde kyokka ekiva mu kkanisa. Erinnya Charles Mukisa nga nkulembera ekkanisa ya Springs of Miracles Worship Center esangibwa Mbalala Mukono mu Nabulebwe ku lusozi. Njagala kwebaza Katonda ku lunaku luno olwaleero olw'olusirika luno ku lwange lwonkoze bulungi nnyo. Nebaza Katonda kubanga mpulidde ku byenkulaakulana. Amazima waliwo ebintu bye twatandika okukolako naye nga tetumanyi wawe tujje tumalira, naye olwaleero okusinza ku kyetuwulidde nekyetufunye tugenda kweyongerayo okulaba nga ate abantu baffe bakulaakulana, naffe bennyini nga tweyongera okulaakulana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga omulamwa gwaffe ogwa Love Peace and Unity weguli nti amagezi mu mutwe, ssente mu nsawo, Yesu mu mutima, ate tugenda mu ggulu. Amazima gali nti tusobola kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda nga tetulina ssente mu nsawo, kubanga omwavu yenna abeera mu kwemulugunya, omwavu yenna abeera akaaba, abeera akolimira abalala. Naye ffe tugenda kukoma okukolimira abalala, tugenda kubeera nga tukola ekyo tulabe nga tukulaakulana, tusobole naffe okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neyanziza nnyo neyanzeege. Mr. Bill Tomusange, omusumba wa Praise Life Church e Rugazi. Okulaba ntuteekawo embeera ey'akatale. Akatale abakkiriza baleete bye baalima, akatale ako kasobole okubeera nga abantu bajje ne bagula, kubanga kikyotaddewo abantu kye banaagula ekkanisa okufunamu ssente. Kati akatale naffe tukataddewo kireetera abantu b'omu kitundu n'eggwanga lyonna okugula bye tukoze, naddala mu by'obulimi abantu bye bakozesa ng'ebyokulya n'okunywa. Nga omusumba amaanyi g'oteekamu mu kisibo gaba mangi nnyo, era abantu bangi abavuddeyo abakulaakulanye olw'okusomesebwa abasumba baabwe. Naye ate ffe abasumba ne tusigala emabega. Kati tukubiriza olwo mu lusirika luno abasumba nabo babeeko kye bakola mu ngeri ezitali zimu, naddala okusevinga ssente eziyinza okubakuuma mu bukadde bwabwe. Omusumba bw'oba owummudde ng'otuusa emyaka gye egy'okuwummula okubeera nga obadde musumba, tekikuggyako busumba era osigala okyali musumba, naye omusumba awummudde abanga olina okukola ennyo okwetuusako mu biseera bye eby'obukadde okusobola okubeezaawo famire yo. Kati wano waliwo okutereka ate ne wabeerawo n'okukola mu biseera eby'obuvubuka bwaffe nga tukyalina amaanyi. Era ekyo tusazeewo obwavu. N'omulala n'agamba nti omukazi yaleese obwavu, n'omulala n'agamba ono gundi n'ono gundi, kati buli omu ng'akiteeka ku munne. Naye kino lwoya lwa mu nnyindo lwekuulamu wekka. Kati ffe tulina okwekulamu olumbe lw'obwavu tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Era wano njagala okwebaliza gavumenti esobodde okuvaayo okuteekawo PDM n'emyoga okusobola okudduukirira eggwanga lino. Era naffe tweyongera ate era okusaba gavumenti naffe tutunulemu ng'abalokole, kubanga naffe eno amakanisa gyegali, basumba gyebali, babishopu gyebali, abakkiriza gyebali. Tusaba gavumenti eveeyo mu makanisa gaffe ag'abalokole
ejje etuwe ku ntandikwa era nga bwekikoze n'awantu awalala. Naffe twekozeemu omulimu era tujja kubaawo era tuli 29 twatandika n'olukuŋŋaana luno olw'olusirika olutuumiddwa retreat era guno gwe mulundi gwaffe ogw'omwaka guno 2024. Olukuŋŋaana luno olw'olusirika lwa makanisa ag'abalokole abapentekoote kuva mu Gweta Mukono n'eggwanga lyonna erya Uganda. Era olukuŋŋaana luno mulimu okwebuulirira, lukuŋŋaana lwa kwebuulirira naddala mu mpisa, mu bikolwa ne mu nkulaakulana, okulaba nti abantu betusumba tubasinkana n'eyewaabwe gye babeera okutunulira amaka gaabwe, enfuna yaabwe, ennyingiza yaabwe, era nga tubakakasa abantu bano nga tubakubiriza okukola ennyo okusobola okwejja mu nnawookeera w'obwavu, kubanga entalo ez'emmundu zaakoma. Entalo ezaali mu ggwanga lino zonna zaasirika, kati olumbe oluluma eggwanga lyaffe bwavu buli bwonna woogenda. Naye ekkanisa kyevudde evaayo okwebuulirira, okulaba nti abantu baffe bakulaakulana ate nga buli muntu aliko kyakola. Buli muntu aliko kyakola ekiyinza okuviiramu abantu okufuna amaka amalungi, eggwanga eddungi eritalya mawolu naye eriri ekyenkya. Abantu bakooye okulya amawolu, baagala kulya kyankya. Ate tosobola kulya kyankya okuggyako ng'oli mukozi ate era ng'oli mulimu. N'okuddamu okwanukula omulanga gwa gavumenti, kubanga gavumenti ekubiriza abantu okukola, n'okulaba nga twekolamu obubondo obutonotono, okulaba nga abantu basevinga ssente zaabwe okutereka, basobole okuzimba amaka amalungi, basobole okusomesa abaana. Y'ensonga lwaki olukuŋŋaana luno olusirika luno lubaddewo, era okubeerawo kwalwo n'okusomesa abantu kiki kye balina okukola okuwona obwavu, kubanga abasinga obungi balowooza biri addwa amabaati, baagala amabaati 200,000. Era tuguddewo akawunti yaffe eri ekkanisa ey'omusumba Mukisa n'omusumba Luyiga, kubanga ekkanisa yeetaaga amabaati 200,000 era eweereddwa amabaati ago ge yeetaaga okusobola okwekulaakulanya okuva mu kizikiza. Meya wange, omubaka wange, omutongole wange, kugamba walabula lwaki betulaba naye twerabira omukulembeze gwe bayita gwe bayitani nze. Omukulembeze oyo mumanyi? Omukulembeze oyo mumanyi? Waliwo omubuuzizaako ebibuuzo ebiri kritiko. Nze Ssegawa nengenda mu kasenge kange neebuuza Ssegawa neekulembedde bulungi? Njagala ekigambo kya personal leadership. Senga gwe maama oba taata Katonda gwe yateeka mu gadeni ya Edeni, walogera kulembera otya? Personal leadership. Nze bwense tokaba obuzibu bukolaki we buli, kubanga tulina challenges tukulembeza oba wabweru, president, government, ba ministers, ebyenjawulo, bikoze amakolero, bikoze enguudo, tulese parish model, tulese emyoga, buli tukikola aye tukyakolera ddala. Ne President Museveni akomawo okutukulembera mu 2006. Naye ekizibu omukulembeze omwana asobola kukola kwe kukulembera omuntu oyo ali mu gwe bayita nze. Oyo gwina okukola ki? Okumukulembera. Naye tunakola byonna ebisigadde naye nga nze sizukuse ku makya nenzija nenkola, seefuze
n'ekuuma obudde envaayo bwe bampise mu kikuŋŋaanga luno omuli abantu nga bano abazze kuba kafaanyi bwe mwaleseeyo mu kyalo abalina okubeera wano bawulire kano nakalema nga dderibalenga sipiiki olunaku olwaleero basulibweddu ettulo olunaku olwaleero omukulu yagenda okutugamba muganda wange meseji ye oyo temumanyi bajja kumwanjula tulina ekyenjawulo nti akusaba tubeera ku byakuyigiriza bintu byakwekulaakulanya kyobola nga neebaza musumba waffe akiri mulabirizi waffe ne bala abalabirizi bava wano tubeera nabo buli lunaku ku bintu ebyenjawulo otabeera ku sayuni obeera wakatumba otabeera wakatumba tubeera tutambula mu kibuga kyaffe wano atogera ku byankulaakulana suba nange mbeebaza mwewalire ddala kijala ogeta naye actions are individual personal decisions nti tuve wano tudde wano senga abaana ba Isirayiri baayogera tugende Kanani emyaka gyabwe gyonna bandivuddeyo mu Misiri bandivuddeyo senga babagamba nti tusituke tugende ne basigala nga batudde bantuuse Kanani twejje mu busibe tugende mu nsi esuubize nga tuteekiza decision eyo mukama bantole omukisa olina okuyiga kakidemu okubako kyofuna you have to learn olina okuyiga era bishop kyengwebaza nnyo I want to thank you for n'omusango gw'olina one crime you have tutegeka omukolo guno to organize this function. otatuwulira ne tutuyambako You did not ask for any support from us. eno information eva wano This information from here yalibadde ng'esasulibwa state should be paid by the state. era baganda bange baseetawo kano nakalema mubyakugamba Tell Canon Nakali. oyo bishop Samuel Rwanda Satubanja You should say that that's a demand of us. problem esinga kati ngeze mu background y'esente problem esinga The biggest problem mu Africa in Africa is how to think obwengeri y'okulowooza. how to Olowooza otya? and secondly Kyokubiri. how to do things in order of importance Ebintu bikola mu mutendera gw'obukulu bw'ekintu ekyo. ebyo bibiri Those are two important things. how to think Olowooza otya? and how to do things in order of importance Ate ebintu n'obikola mu mitendera gy'obukulu. oba kyebayita prioritizing Okuteeka mu mitendera gyabyo. professor Professor ayogedde ebintu bingi spoke so many words. ku product Ku bivaamu. omanyi nga sinabayigiriza ebyo byesente If I teach you about money, you can't be rich when you are not healthy. tosobola kulugaggawala nga tuli mulamu. You can't be rich when you are not what? Tosobola kubeera mugagga nga tuli mulamu. Ebintu bitaano okuba healthy ensongerako Five things to be omulamu. exercise Okukola bwino. abangi abali mu byalo People in the village ekibayamba kukola exercise kusinga bano ab'omu will town exercise by digging. singa sendoba akisamalizinze because mulima Because you dig. mulima Amen. God bless you. singa temulima If you don't dig, bangi singa muli balwadde none of you will be so sick. exercise So you exercise. abatalima mutambule Those who don't dig, you ebweva should mu ofiisi n'akamotoka kange from the office with my cover. entuuka ewaka nteekamu ejaketi ekiriwo I put in home jacket. gyolindi tukoza esawuna I don't go to the sauna. ejaketi n'otambala kyomutasatu oba otuuyayo Jacket 3. ate oba weewaze you would have survived that shit in the sauna which is NASA for inviting me to attend the Christian Leadership Retreat at Mount Lebanon Christian Center Church. I would have loved to join you in person. However, due to other national engagements that coincided with the retreat, I have not been able to do so. I have delegated Stephen Kaheru to represent me and deliver my message to you.
I bring you warm salutations from the State House Investors Protection Unit. The prayers and spiritual support from the religious leaders and all Christians are a great source of encouragement to me and my staff as we continue to undertake the task of ensuring that local and foreign investors in Uganda enjoy a conducive investment climate. I want to thank you for consistently praying and supporting His Excellency General Yoweri Museveni, the President of the Republic of Uganda. I take this opportunity to reassure you of the President's commitment towards maintaining good collaboration between the Church and government. It is such a blessing to have a leader who recognizes the authority of the Almighty God and follows godly principles to serve citizens without discrimination. I want to use this occasion to reiterate the President's message on wealth creation. The primary focus of his message is to ensure that every household in Uganda joins the money economy by producing either a good or a service. The President recognizes the role of church leaders in spreading the message of wealth creation among the believers. This is because they wield tremendous influence and respect in their respective communities. They enjoy close proximity with the people and frequently interact with members of the public. Therefore, the President has always asked religious leaders to use their pulpits to encourage the believers to embrace the wealth creation campaign. The President has diagnosed the cause of poverty in Uganda and initiated measures to address the problem. According to the President, poverty is caused by the fact that we still have 38% of the homesteads engaged in subsistence farming. This means that they stop at growing crops for food. Therefore, they have no surplus to take to the market to enable them earn money. Food is not the only human need. There are other needs for shelter, medicine, education, clothing, transport, and many others.